from an open results form that came open to this talent center. I have not touched that form, so they are not from me. They are not from me because I have not touched the form that you are in possession of. Let's proceed with the requirements of the law. My goodness. Let's report the seals that are on this ballot box. The white one is EC 194-1837. Oh my God. Mbogo Muslim SS K to K. The second seal, the orange one, is EC Uganda 07-04-247. Ewo nekyaviiriddeko tiyagaza yavuze nga muyitirivu nnyo nnyo Kawempe Mbogo. So twali tulowooza nti maybe obululu oba tebujja balibwa, naye returning officer alaga nti bulina okubalibwa. Embeera y'eno eri wano ng'omulabi omulungi atulaba. So fanga we bibadde Nalukoola abadde akyaliidinga bulungi nga tebinagenda mu bino, naye bino wallahi ekituufu kiri nti tetubyesiga. Ekituufu kiri nti tebyesigwa bannange. Looking on ansirisa. Kane we muba mukomentinga n'ebintu byammwe temunsirisa kuba si mwe mwandagidde oteekako live eno. Tubeere n'empisa. Tongulidde data topadde yadde 10 ate onsirisa. Empisa kibi kintu kikulu nnyo baganda bange. Malo ku blocking. However, Mbogo Muslim SS, the results obtained from the ballot box are Engena 0, Kasacha 0, Luemba 0, Luimbazi 126, Muchiri 0, Merwa 3, Musitwa 0, Mutazindwa 2, Nambi 27. Sereko 0. The other one has a BVVK machine. Let our focus be on results first. And Toko, can you avail me those seals? Have a white seal, serial number EC 194-1838. The
that I'm using to seal this ballot box, seal the Quran. You can deliver this to the truck. Shopping Center, A to M, Anyena 0, Kasacha 0, Luemba 0, Luimbazi 102, Muchibi 2, Murerwa 1, Musitwa 0, Mutazindwa 3, Nambi 28, Nsereko 0. Waise 1, Sempa Shopping Center, N to Z. Enena 0, Kasacha 0, Luemba 0, Luimbazi 37, Mchibi 0, Murerwa 37. Murerwa 3, Musitwa 0, Mutazindwa 2, Nambi 121, Nsereko 0. N to Z. To Z. Enena 0, Kasacha 0, Luemba 0, Luimbazi 37, Muchibi 0, Murerwa 3, Musitwa 0, Mutazindwa 2, Nambi 121, Nsereko 0. Sintegetinga Nambi ezo yazijjimu kabula bannange.